Ebweru eggwanga embeera yongedde okusajjuka mu matendekero ag'enjawulo awali okwekalakasa mu Amerika nga abayizi bavumirira olutalo Israel lwerwana n'Abapalestina b'e Gaza. Kaakano ekibinja kyabo abawagira Israel okuba Palestina bwe balumbye enkambi y'abo abawagira Palestina ne babawuula emiggo giri gyennyini emiganda. Bino bibadde ku University of California mu kibuga Los Angeles. Ekibinja ky'abavubuka abadde beesibye bukookolo bwe basazeeko enkambi y'abayizi bwe bakuŋŋaanidde ne babawuttula emiggo poliisi egenze okutuukawo ng'abasinga obungi bafeesa. Kyokka gavana w'essaza California Gavin Newsom anenyezza nnyo poliisi okutuuka ekikeerezi mu kifo ekyo okutawulula abayizi bangi ne bafuna ebisago. Ennaku eziyise abayizi mu yunivasite z'Amerika ez'enjawulo beegugunga bavumirira olutalo olwo kakuuse. Agamu ku matendekero agabaddemu obwegungo mwe muli erya Harvard, Yale, New York, Washington, Michigan, Indiana, Emory, Berkeley ne yunivasite endala. Obukama bwa Tooro Bwaniriza entekateka ya gavumenti ya Uganda ey'okuteekateeka omukolo gw'olunaku lw'abakozi mu kibuga Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabarole. Bagambye nti kyayambye nnyo okweyambisa olunaku olwo okubiriza abavubuka mu kitundu kyabwe okukola ennyo. Olunaku lw'eggulo emikolo egy'okuzza olunaku lw'abakozi egy'ensi yonna gyayindidde mu kibuga Fort Portal. Omuhikirwa wa Tooro ow'ekitiinisa Stephen Kiyingi yategeezezza nti ebikujjuko ebyo byabayambye nnyo abavubuka n'abazadde mu kitundu kyabwe okwongera okukola ate era n'ebitumbula n'ebyobulambuzi ebiri mu Tooro. Omuhikirwa era yalabudde nti abavubuka abamu babadde beesuuliddeyo nnyo ogwa naggamba nga beekwasa kino na kiri naddala ku bbala ly'emirimu nti naye obubaka obwabaweereddwa ku lunaku olwo bwabayambye nnyo okuzuukusa emitima gyabwe. They must have a working culture. How do you get a working culture? From childhood, you know, many people who get money and become affluent in this country, they think their children should just be laissez-faire, sleep and watch the TV and so on and do nothing. It's important that the culture of work, honest labor, is inculcated in our children at an early age. In Tooro Kingdom, I have been preaching this message all the time. I tell them, we live in time and space. Do what you can with what you have where you are. Omuhikirwa Kiyingi yagambye nti obukama bwa Tooro baliko enteekateeka ze bataddewo okufunira abantu baabwe emirimu naddala egya tekinologiya obw'omulembe guno. Young people get skills in IT. We are moving to an IT era and therefore we do have a lot of other activities which we are putting in place to be able to have our younger people skilled and be able to work on their own and make a living. Mu kiseera kikimu abakozi nga bayita mukago gubagatta ogwa National Organization of Trade Unions beeraliikirivu olw'omuwendo gwa bannaabwe abeeyongera okuddukira ebweru wa Uganda okuba ekyeyo era basabye gavumenti erambike mu ngeri ennungamu eri abakozi bano bamanye ebibalemesa okukolera ewaabwe. Ssentebe w'omukago guno Moses Okero yagambye nti baagala gavumenti ekole ku nsonga ezitwazisa abantu ebweru ate nje bagenzi baleme kubonaabonerayo. Okero yennyamidde nnyo olw'engeri abantu gye bafunamu emirimu bitongole ebyenjawulo ensangi zino nti si nnambulukufu bulungi so ng'era baagala gavumenti mu Nambiro ewandiise abalamuzi mu kkooti etawulula emisango gy'abakozi eyitibwa Industrial Court. While government has done so much to create job opportunities through promotion of investments, we wish to let you know that many of these jobs can be described as precarious, with no job security, no occupational safety, and no social protection. Our observation is that they are more or less modern slavery and cannot help to alleviate poverty as per your government's development agenda. Some employers are perpetuating exploitation with impunity. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kalungu batandise okulambula enguudo ez'omuggo Ssenyo olw'enkuba etonnya ensangi zino okutemerako empenda ez'okuddaabiriza enguudo ezo oluvannyuma lwa disitulikiti okwongerwa ensimbi ez'okulima enguudo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaro yalina ebisingawo.
Kalyango Charles Mwanje ono nga ye secretary avunanyizibwa ku by'enguudo n'emirimu egy'ekikugu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Kalungu ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti mu kiseera kino bawulira bulungi okulaajana kw'abatuuze e Kalungu ku kizibu ky'enguudo. Kalyango Charles Mwanje agamba nti mu kiseera kino gavumenti yabongedde dda ensimbi eziddaabiriza enguudo era nti woowulirira bino batandise okutalaaga disitulikiti yonna nga balambula enguudo eziri mu kitundu eyo eziri mu mbeera embi. Wadde agamba nti mu kiseera kino bakyasoomozebwa ekizibu ky'enkuba ekyabatawaanya. Wabula agambye nti bagenda kulondobamu obutundu obusinga okuba mu mbeera embi ku nguudo zino babuddaabirize. Kyokka onajjukiza bannakalungu ku nkola eya bulungi bwansi. Naye embeera eriwo ey'enkuba ennyingi eno gye mulaba egaanye okusalako yetulemesezza okumaliriza enguudo ezo zennyini eziri mu bajeti y'omwaka guno. Ate era tulinawo n'akasente akatono ke tusobola okukozesaako ogenda nga tukola ebifo ebyo ebikoseddwa ennyo nga amakubo tugeze waliwo ka section akoonoonese ennyo ka mitaazi nga 2-3 nga kasazeeko oluguudo lwonna nabo mu kwongera kutambula disitulikiti yonna tulabe ebifo ebyo tulabe kye tuyinza okukola naye era ng'enkuba ekendedde. Kaakali tetusobola okusaba bannakalungu mu mbeera eno obutalinda nnyo gavumenti oba disitulikiti yaffe kubanga mulimu ddala emirimu gy'oyinza okusanga nga akatundu akasazeeko oluguudo ka mitaazi 100 akasobola okubeera nti kasobola okuddaabirizibwa abantu abo ababeera mu kitundu ekyo ne beekolamu omulimu ne bagenda ne bakolawo obulungi bwansi ne basobola okutambula. Kaakati embeera eno tukwasize wamu nga gavumenti tennajja abatuuze nabo kye basobola okukola ku makubo gaabwe bakikole. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsuubugamu Zaffaalu e Kalungu mu Buddu. Ng'essaza Busiro lyeteekerateekera okusunsula mu bannalungi b'ebyobulambuzi ku nkomerero ya Sabbiiti eno ku Jogiiza e Buloba. Abakuliddemu okuteekateeka okusunsula basabye abazadde okuwaayo abaana beetabe mu nteekateeka eno. Ssentebe w'akakiiko akatesiteesi Naava Caroline Namuddu ategeeza bannamawulire nti eky'ennaku abazadde abamu tebannannyonnyoka bulungi ebiri mu kuwangula obwannalungi bw'ebyobulambuzi nga wakyetaagisaawo mulimu munene. Okusomoozebwa kw'ensanze akabanga kano kembaddemu nti abaana bano abawala balina ebibalemesa okufuna ebirungi ebiri mu mpaka zino ebingi era bye tugamba abantu bulijjo nti bwe bajja kwongera okumanya mu byobuwangwa bwabwe kwongera okumanya empisa ey'okweyisa mu bantu njogera ntya mu bantu ntambula ntya mu bantu nkola ntya nga ndi bwe nti mu ngeri emu nalulungi ekituufu ebintu si bizibu ekibi Nalungi wa Busiro w'omwaka 2023-2024 Nansikombi Victoria akubiriza abeesimbyewo ku bwannalungi bw'ebyobulambuzi omwaka guno okuyiga ebipya bye batamanyi nti kijja kubayamba. Kiri mu ffe abawala tutuuka ekiseera ne tubuzaabuzibwa ne tuva ku mulamwa ne tudda ku kintu ekirala naye bigenda kwanguyira mu ngeri emu nga weewaayo eri abo abazze okuyigiriza. Mu by'emizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne pikipiki ekya Uganda Federation of Motorsports in Uganda FMU kironze Jimmy James agenda kuba president bw'ekibiina ekyo. James Akena agenda kulembera ekibiina kino ekisanja kya myaka 4 era alondeddwa ku mukolo ogubadde Lugogo mu Kampala. Okutuuka ku bwanguzi obwo yafunye obululu 5-6 yamezze George Kajimu eyakuŋŋaanyiza obululu 16 ne John Barrows eyafunye 2 bwokka. Akena kati ye president ow'omusanvu w'ekibiina kya FMU okuva ekibiina ekyo lwe kyagunjibwawo mu mwaka gw'2020. Haji Hamidi Gombe ye myuka wa president Reynolds Kibira ye ssaabawandiisi Joshua Mayanja wa byakikugu n'abalala bangi abalondeddwa kakiiko. Uganda ly'eggwanga erisinga okulima amatooke ku lukalu lwa Africa ate okunoonyereza kulaze nti mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kya 3 Buyindi yesooka China n'ekwata ekyo Buyindi yesooka China n'eddako olwo Uganda n'ekwata ekyokusatu. Weewaawo mu Uganda okuva edda n'edda amatooke bagalya mmere naye mu mawanga agamu amatooke galiibwa mu ndya ey'enjawulo ng'abamu bagalya ng'amenvu ate abalala tebagafumbirako ddala. Omukutu omunoonyerezo gwa Wikipedia gulaga nti Uganda buli mwaka erima amatooke agaweza ttani obukadde 10 n'ekitundu.
Uganda eddirirwa Nigeria ne ttani obukadde 8, DR Congo mu kyokusatu ne ttani obukadde 5,700, ate Cameroon mu kyokuna n'obukadde 5,500, olwo ne kuddako Ghana, Tanzania, Rwanda n'endala bwe zityo.